Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati nfunye abambuuza babiri ku WhatsApp nti kituufu Eddy Kenzo afunye accident? Yeah, kituufu Eddy Kenzo afunye accident, agifunidde ku Masaka Road, agifunye ku makya olwaleero. Bavuddemu bulungi, temuli afudde, tewali afudde wadde n'omu. Omanyi ebintu bino mubifuna mu ngeri ya njawulo, naddala mu abatali mu Uganda n'abali mu Uganda naye nga muli walako, kwamba mwagala nnyo okumanya message eyo, amawulire ago. Emmotoka gy'abaddemu yeefudde emirundi n'emirundi. Bavuddemu bafunye obuvune obutonotono naye nga tebutiisa, naye nga kyolina okumanya yo emmotoka egoomye kuba yeefudde. Ebifaananyi nga bw'obirengera ekkakkanye egudde mu mwala ogwo guliraanye petrol station ku side ze ku Masaka Road. Abasinga bagamba nti bayitawo Maya, awo afunidde accident, nga naye ekirungi ekiriwo tali bubi, nga naye gwabadde abuuza Eddy Kenzo kituufu yafunye accident ne banna babaddemu, nga naye tebayisiddwa bubi. Babadde basukka mu babiri ababadde mu mmotoka eyo, naye ng'obuvune bwe balina tebutiisa. Ebwekityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.